Tuli mudongo ebuchi wachitude, tumama mudongo ebuchi wachitude, dongo. Kamana machonane, kamana machona. Baganda tuli mudongo, ebobi wachitude, tuli mudongo, ebobi wachigenze, dorgo. Moroko. Bubaliwa, ali moroko, chiagulanyi. Bantu bange, yakulawa wange, chiagulanyi senta mu bogu. Asobora kubera ko kilomeka. Omona motini. Omona tawanyako mutwe yabaze. If you know you are 50 years, the pressure increase or decrease. Ogena kufaya go kubobi wine. Omona tawanyako baina mundu, baina tanka, baina basement, baina jet. Chiagulanyi, chiawazino wulde mulanga. Teso, leta ko ente mukaga yeka. La. Chiagulanyi mukama kumbe kugwe. Among many other places, Tanzania. And I asked President Samia, please be a little bit more gentle with your opposition. It's not nice what is happening to some of the opposition figures here. We say to President Museveni, please rein in your son. I think Bobby Wine is here, who is the leader of the opposition. Are you here, Bobby, or they killed you before you come here? He's here, yeah. Please talk to him to hear what harassment those guys are subjected to. Why? They are citizens of your country. They are not your enemy. And if the people I don't know if Bobby Wine will be a good president or not. I don't know. But if the people of Uganda liked him, and so be it. Okay, what's the big deal? We really need to look at ourselves first. We are very quick to complain about imperialism and colonialism and the other guys and what they're doing for us and what you. Okay, all that's fine. But please look into a mirror and say, is that nice? What you see, guys, is not nice. I'm telling you. So please, we need to get our act together and we need to move forward. I'm sorry, it is not a nice statement, but it's the truth. And you guys need to hear the truth. Thank you. Meeting eno yabadde tesobola kubaleka kyekimu. Eno meeting eno n'omusajja ono n'akola statement nga zikulaga nti olina okuva ku ntebe. Ono omusajja bamuyita Ibrahim Mo, one of the policy makers mu democracy, the Africa we want, a democratic Africa. Bano ono atuula ku buli organization gye mumanyi ekyasinze obunene, UN, UNICEF, buli organization ono omusajja agituulako. Okitegera kati statement zakoze nti ku mitwalo gy'abantu egyabadde yaliko organizinze Kyagulanyi temusobola kusigala kyekimu. Museveni mukubya abantu baffe bomu era nga wabikola luli n'okuba abantu ku parliament twini bombs ezabakuba kyekikolwa kyekimu era kyakoze. Ono omusajja ono buli kaseera Museveni ayagala nnyo teekawo intimidation mu bantu. Kyakola kyekimukozesa ebintu ebyo. Muna Uganda bomu ezo zateguluddwa butegulu. Omuntu yabadde ayina detonator gye yanyize okubwatula abantu abo. Kiyinza okubanga musajja atuwa boda bamuwadde ekitereke n'ayagala gatteko customer ngadda ku side yemu ne baba bwatula. Kakati Museveni bali wano babasiba okumanya nga bano abantu basiru. They are even not coordinated. Owa police ayogera bilala, owa maji ayogera bilala, then ne Muhoozi ate naye ayogera bilala. Ngamba Andrew Mwenda atambulira mu account ya Muhoozi naye ayogera bilala. Okitegera ekintu ekyo naye nga musa abantu baffe bagenze. Okitegera ekintu ekyo balugenze bo. Eva panic gye baliko kati tebakyasobola na gikontrolinga. Njeko olabe wano yabagambye just agenda kowa yagenze Teeso n'akola agreement n'abantu kati bana abatumbavu mu batuteyo milioni kinana nabagambye banga yonna tubadde tufugibwa abantu abasiru. Abantu abo basiru Museveni musiru ne government ye yonna atayina ne ba advisors nga nabo basiru. Panic gye bataddewo emyaka ana tebasasula Bateeso ne Kyagulanyi olwagenzeyo basasudde Abateeso. Kyagulanyi olusinkanye ono omusajja Mo ndowooza mu nti opposition ebadde nga ebadde tusiriwaza busiriwaza olusinkanye eno basse bantu ye pressure gy'aliko gwe Munnayuganda bwe batonnategeera wakana akasajja tukatuusiza kana akatumbaavo. Okyegera ekintu ekyo owa poliisi ayogera bilala owa maji ayogera bilala naye nga abantu balugenze obulamu bw'abantu bano tebafa ku bulamu bw'abantu tebafaayo for as long as bateekawo threat.
kati bagezezaako okukola agalwadde gabalema bakola mambaga ne bakola simanyi ebola ne byonna babigana kubanga World Health Organization yali erina okukola ki yali erina okubirecognizinga nti ebirwadde kituufu weebiri then Uganda yeetaaga shutdown ne bigaana kaakati bakomezaawo butujju batandise kutta abantu baffe mu nzita ey'ekisiru bwetyo okitegeera musimanyi bano ono akugamba simanyi ba ADF bakwate ka ADF ono akugamba ba suicide ne bannange abantu bano they are stupid naturally. Eyo government ebadde bafuga emyaka 4 ono abafugira ku try and error kwabafugira kasitayisawo leero ng'amanya okolondu tutte kamateo diversion okitegeera kati babagala bragging ambo be ba heroes ne bannange bantu mmwe one day tugenda kufuna justice. Mwata abantu baffe mu twin bomb zilize mwakuba ku Parliamentary Avenue musa abantu baffe ku bomb ze mwakuba ku City Hall ne muddamu ne mutta abantu erugogo ne ku Ethiopian village okitegeera ezo bomb nnya zonna ziwatuka mu ngeri yemu ati mbakulaga bano badde teri mutujju musiru asobola kuwatuka mu kifo mutali bantu taliyo okitegeera ekintu kino naye bano bagamba twazze tubagoberera ne tubakuba mwabakubye amasasi naye nga no bw'abatuse bubwatuse UPDF ekugamba babakubye okitegeera naye mwana bana abantu anyway muna Uganda protest vote yettasa okumalawo bino byonna teri kirala okufa Museveni azengatta abantu baffe bwatyo yabakuba bomu mu World Cup ezo mukijjukira naddamu n'abakuba bomu era ezali ku Parliamentary Avenue twin bombs era nene abakubye bomu ye buli kaseera bwate wagenda okukola buli wafuna threat ekimutiisa ng'ateekawo obutujju yatema abantu kakasajja ke kampuga katukafunzizza okitegeera ekintu kino kati kyalina okurizootingako kyekyo kyakoze that is what they can do abamagezi gabwe buli wobanga ofugibwa omuyekera obwongo bwebwo always alowooza kutta yensonga lwaki bannayuganda and Africa at large this is the Africa we want a democratic Africa ti omuntu tugenda kukuba akalulu oveeko okitegeera otambula ogende naye buli omufugibwa emmundu nga mufugibwa bannamagye okutta ensi teziggwamu musaayi and it is us to put an end to this madness fe tulina okubikola ati batandise okuteekawo obuyekera balina kye bapanga mu kalulu abo baagala kuba abantu baffe bomu naye ku luno nkubuulya leero tojja kgenda nabyo okitegeera obanga oyagala kutiisatiisa nti abatujju bazze mu kuba abantu baffe bomu mu campaign mukulu ku luno togenda kgenda nabyo ensi ekwetoolodde okitegeera okafala bakeetoolodde ku luno togenda kugenda nabyo byonna bikole naye nga babimanyira babiraba Uganda eri ku satellite babiraba kati buli wano bubagana ne statement ziri awo bwo bwennyini already bulaga nti webusiru bujjeyo n'ebifaananyi omuntu eyabwatuse ebifaananyi mubijjeewa muna Uganda protest vote yekutaasa tutikinga ambulera teri bya opposition you are either with us or not with us you are either NUP or NRM tebakusiriwaza teri kirala teri waneno bya gundi simanyi ono wa opposition simanyi biki you are either NUP or NRM abasigadde bonna babadde bakola ne Museveni oshegere ekintu ekyo so tusabira abantu bafa abafudde naffe fenyini tusabire ensi yaffe naye okusaba n'okukaba tebigenda kumala tulina okukolawo ekisinga eno video tegenda kubeera mpanvu n'ebyokusomesa bimpeddeko tujja kuddamu olunaku olw'enkya for God and my country Uganda people power our power naye gwe kyoba omanya nti okukyusa ensi n'okumalawo ebikolwa byebite eby'ekitujju nga bikolebwa gavumenti ya Museveni oyo nakyemalira oyo ali mu katiti omutiitiiza essaawa eno ffe nnyini bannansi ffe tugenda okukikola for God and my country Uganda. Ani awulidde ku bomu mbu ebaluse emunyonyo mbu babadde bagitwalawa babadde bagitwala Namugongo era ne bakulaga nti abajja ati bazze bagoberera emboozi zonna nga we muziwulidde naye njagala nkubuulire nti bano abasajja batya kye bayita okuŋŋaana batya munnayuganda okuŋŋaana era baagala kuteekawo mbeera eremesa bannayuganda oba eremesa mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba nkuŋŋaana Museveni akalulu k'okukuŋŋaana okusaba akalulu yakatidde ayagala kuteekawo mbeera nti waliwo insecurity mu ggwanga temuteekawo kubalaale temuteekawo biki teweewuunya ng'akalulu akaddako kampeyini eziddako Museveni agaanye okutaalagga mawanga akugamba bibeere scientific ekyo nkubuulira obwo bwe bubaddibwe ate byonna twabiraba yensonga lwaki ffe twamobilizingirawo bannayuganda ne tubazuukusa buli munnayuganda amanye ekyokukola tugenda mu protest vote woolonda woolwanira woolondera woolwanira
yes leka nkubuulireko obubadi bwa Museveni bwonna bwakola twamanya nti ajja bukola Katemba yenna gwakola twakitegeera nti ajja mukola kati sawa zino ogenda kuwulira bibbomu nga bivuga buli wamu kati bakulaze nti waliwo ababadde beesibyeko bbomu ebaluse mbu babadde bagitwala Namugongo njagala okitegeere kino nti abantu abo abafudde bali innocent babadde tebamanyi na bye batwala bambi ekyo nkikubuulira waliwo bye babateze bajja babagoberera paka ne banyiga ka detonator ne babalukira awantu bwe baagala babalukire ekyo nkikubuulira naye abantu abo be basse tekuliiko nti oba abo babadde ba NUP oba be NRM bassibusi bantu Museveni ayagala kutuukiriza political ambitions ze ayina kutugumbula balala obwo bwe bubaddi bwe Eva azenga abikola ebbanga lyonna byazenga atukola kati kiki ekyenjawulo kyakoze ekyo nkibabuulira byazenga atukola era ogenda wulira nga bakugamba nti kati okugazalinga abantu okubeera awamu tekikkirizibwa bakuteerewo ekiboozi nti saawa zino tetusobola kukuba kampeyini gye kigenda nkubuulira tetusobola kukuba kampeyini nga tuzikubira muki nga mu lujjudde nti oba abantu okukuŋŋaana bagenda kugamba waliwo insecurity waliwo abatezi ba bbomu abatujju abajja okutega bbomu eva bwe bubaddi bwe kati ogenda yiiyayo kakyakapya ke kaliwo akapya kogenda oyiiya Museveni leka nkubuulireko obuzibu bw'okuwagira